Ekimu eky'ekkumi kyeki? Ekimu ky'ekkumi gwe mugabo gojja ku buli 10 ng'ojjako emu. Kadde mubakategeera bulungi ako. Ekimu eky'ekkumi gwe mugabo gojja ku buli 10 ly'ofunye n'ojjako emu. Nti 10 lyenfunye nti lyeno ojjako emu. Kati weziba 10 ejjako meka? 10. Ku 10 ojjako eki? Emu. Kati weziba 10 kimu kya 10. Okay. Bwe bafunye obukadde 10 zijjako kamu n'ensigazo omwo. Zijjako akakadde kamu okola ki? Mu Bayibuli tusoma ebyandike tulaba Ibulayimu yasooka ogwa eky'ekkumi. Naye akiwa ku ki? Ku by'obugagga bwe. Bwe waleero gwe ekimu ky'ekkumi ekiwa ku ki? Ku bya bugagga bwe by'olina bizinesi amagoba go. Era tugenda kutegeera ani yagamba nti eky'ekkumi sente. Lindako ekimu eky'ekkumi si sente. Bano abasumba ababbi abamufuna be bakifuula eky'essente. Eky'ekkumi tekyali sente. Yali ŋŋaano, gwali mwenge, byali birime ebyo, gwali busika bw'Abaleevi. Because mu bike 12 bo tebafuna ttaka. So ne basaba ku bino ebike 11 bireete buli kimu eky'ekkumi ku birime byabwe bawe bano abataafuna ttaka. Kolaba nkubuuza ekibuuzo ne nkugamba nti nengamba osiba n'oŋŋamba nti osiba ne nkubuuza oli Muleevi. Biri byali by'Abaleevi. Gwe Bayibuli esazi ne kwogulako nga munnaggwanga. Oli embizi. Yasigirya. Nga lwaki linda kamukubuze bukatono. Ku kyembizi ekyo. Abantu bano abagamba tebalya mbizi basinzirira ku ky'obutalya mbizi. Anti basoma eby'Abaleevi ate nga si Baleevi nga Baganda, Basoga, Abagisu, Batoolo, Banyalwa. Kibategeeza bandi badde balya embizi. Balya embizi kubanga babiragira bali Baleevi. Okay, nate tukomyewo ku Brown Skin Events. Mwebale nnyo abatulabira amawanga ag'enjawulo. Tusiimira ddala, tusiima bongerwa. Amanyi agange nze Douglas K. Segawa nga tukomyewo nate bannange tubeebaza. Nina amawulire amalungi ne bamulaba nnyumye bwe nti mwebale nnyo kusubscribinga tukonye 1K. Tuyina kati abantu 1000 ku Brown Skin Events. Nate buno obugalo bw'engendo okuba bammwe abasubscribers abatana bakusubscribinga nate musubscribinge. Mwebale nnyo kusubscribinga ku Brown Skin Events. Amanya agange nate the Douglas K. Segawa. Tugobye bumale nate omulamwa guli ogwaggwa ku madiini tuzze neera tulambulule. Mwebale esho kugiraba, mwebale kutema video anna mu biro nkutumiddeko nnyo ddala. Webale kutemamu video eyo netuuka ku bantu ab'enjawulo. Yatambula nnyo era bangi balina ebibuuzo bye beebuuza. Omukukunavu sinakindi omutukuvu tumukomezaawo nate. Tuli wano tusinzidde wano ku Infinity Terrace. Tuli wano Bukoto nga bwe tusinzidde okubaweereza. Balina apartments, balina A&Bs, mu abaana abagala house parties. Kana akafo kammwe, abaana b'e Makerere, abaana ba Homecat, abaana b'Endejje, Kanuwa ne Bukoto. Oba mbabuulire ki? Tulina kye tujja obbalaga mu maaso awo. A&Bs zino zifaanana zitya? Apartments zino zifaanana zitya? Ffe tugenda kuzibalaga bulungi wano. Balina cocktails, balina mocktails, balina whis, balina kale kwegamba. Oba mbagambe ki? Sina kyakubagamba naye essanyu limbuganye. Mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo kulikinga, mwebale nnyo nakugaba comments. Amaanyi gammwe ge mutuwa kituzaamu amaanyi okubaweereza nate. Olunaku lw'olwaleero ndina omutukuvu wa Ddimba Moses. Bingi ebibuuzo byabuuzibwa nga ansa ntono, kati ffe tukomyewo ne ansa. Mukulu omutukuvu Moses wa Ddimba, tusanyusa okulaba nate. Kale neyanziza omukisa guno nate kuba ku mukutu guno gwa Brown Skin Events. Okay. Yes, abalabi b'omukutu guno mwebalire ddala. Mwebalire ddala kulaba. N'ebibuuzo mubasalamu mu video ne bakuteeka ku TikTok. Tubeebaza mutambuza enjiri mu magezi. Amiina. Yes, okay. Video wedde twayogera ku kimu eky'ekkumi, twayogera ku biwobayo okusaba n'okusiiba. Tugenda kubirambulula nnyo into detail. Waliwo omuntu omu yali mu comment section n'agamba mubala ki mu kasi mwe muli ekimu eky'ekkumi. Katugenda kubalaga ekimu eky'ekkumi kyavaawa, kyatandika kitya, era kigguga kitya okutuuka mu malaki, era kigguga kitya ne kaakati ng'abantu bakiwa. Nsaba ayina Bayibuli y'ogisembeze
ayina ebibuuzo byagala okubuuza gwe kakkana wansi biteeke mu comment section. Wano wokka wogenda okufayininga ebintu ebigenda okusoomooza entegeerayo. Amanya gange nze Douglas K. Ssegawa dino omutukuvu wa Ddimba. Omutukuvu twagala tutandike ku kimu eky'ekkumi kyewedde yaleeta nnyo akajagalalo ku kimu eky'ekkumi. Manyi bwe tugenda okutandikira ekimu eky'ekkumi. Kituufu. Abatulaba ekimu ky'ekkumi kyakoma okuyitibwa mu byawandiiko ebitukuvu. Ebimu by'ekkumi byakoma. Basumba babyesibako nnyo because wano ewali ddiiru oba bakutte ku muso ogukola ki? Oguluma. Gendako we bafuna akasente. Mwe bafuna abasumba bonna babbi. Amadiini gonna bizinensi. Amadiini gonna gali ku bizinensi yaabwe. Obutukuvu si ddiini. Obutukuvu ddiini. Naye kankwawulira ekintu kino wammanga. Obadde okimanyi nti eddiini zonna nkiddamu. Obadde okimanyi nti eddiini zonna ng'oggyeko eddiini ey'obutukuvu n'eyisigadde ziri zonna obukatuliki, obuseventh-day, obupentekooti, Jehovah's Witness zonna z'omanyi ng'oggyeko eddiini y'obutukuvu zonna za sitaani. Lindako obusiraamu bwa sitaani, obukatuliki bwa sitaani, obuseventh-day bwa sitaani, obupentekooti bwa sitaani, Jehovah Witness bwa sitaani, Lutheran bwa sitaani, Baptist Smile because of bwa sitaani. Twagala otumenye bwajja butya okubeera obwa sitaani. Bwa sitaani kubanga tebugobererwa byanika bitukuvu nga bo bennyini ng'ebyandika ebitukuvu ebiragira. Babulirawo. Twagala tukwate eddiini emu ku emu. Kasooka tutandikira abaseventh-day. Bebamu. Bebamu omuntu takulimbanga nti eddiini zino zaawukana. Okay. Yes. Eddiini zino zonna ze zimu zitya. Bonna basiiba. Ani atasiiba mumpe? Bonna basiiba. Bonna beetukuza n'amazzi. Kwatamu katono. Abatulaba ku Brown Skin Events tujja kujja kusheddako nga tugenda kwogera ku kubatiza. Kuba okubatiza kuno okubatiza kwa Yokaana okunyika amazzi kwakoma. This physical water baptism it ended. Kole tudde ku kimu eky'ekkumi. Nkunnyonnyodde nti bonna beetukuza n'amazzi, bonna basiiba, baweemu eby'ekkumi. Bonna basolooza overnight. Omuntu akola ebikola ebyo byonna wa sitaani kubanga byakoma. Ebyo bye byali ebikolwa by'ebyo mu mateeka bwe gaali. Oba nfuna kikozesa bye mujja gamba kati ate omusiraamu ayawukana atya n'omupentekooti n'omulokole wa leero. Obadde okimanyi nti n'omulokole naye asaba eswala 5. Abatulaba inde singa kusako kiddemu ekyo ntegera. Omuntu ayinza anti nkunnyonnyodde ne nkugamba nti amadiini gano gonna geegamu. Ne ntandika okukumenyera ate nkyankumenyera ekigatta zino eddiini ze zimu nti n'ebikolwa byabwe bye bimu. Nti obadde okimanyi nti omulokole oba nfuna asekerera omusiraamu okusaba eswala 5 naye nga naye azisaba. Omulokole asaba ate eswala 5. Alina ey'okumakya bagiyita morning glory. Onfuna n'abasiraamu bagirina. Ova ku makya alina lunch hour. Lunch hour. Yeah. Ova ku lunch hour alina evening glory. Nayo gyeri. Ova mu evening glory alina focus supper. Ezo meka. Ezo nnya alina overnight. Zez. Obalaba nti ebintu ebyo ebimu. Basinza Katonda. Nati Katonda ayinza okugamba overnight tugikola bukozi lwa 5 lwokka. Ani abalagiro gikola 5? Simanyiwo gye bakijja. Bakisomabwa. Tebalina bakisoma kikola lwa 5. Olw'okutaano lwennyini lwaki bu celebratinga kuna Kristo lwe yafa. Kristo bamuta lwa 5. Oba nfuna. Olw'okuba be bamu n'abasiraamu enkola zaabwe ze zimu n'abasiraamu bo baasaba ne bagamba ffe tujja celebratinga nga kiro. Abasiraamu bo celebratinga misana. Okategedde? Eddiini zino zonna ze zimu zazimbira ziyina ebitebe byabwe ebitebe bya Katonda waabwe ali ku nsi. Wabakatuliki ali Roma, wabasiraamu ali Makka, oba nfuna owaba Anglican Church Bungereza kati kingi ye. Abatulaba ku Brown Skin Events bintu bino tugenda bibamenyera musobole okubitegeera. Waliwo okusinza kw'ebibumbe yo topic ndala erijja maaso awo
n'okubatiza tujja kujja n'okuzimbira Katonda ennyumba tugenda kujja abatulaba bino ebitugenda bibamenyera olwaleero kati tunuulire ekimu eky'ekkumi nga bwe nkunnyonnyodde nti ekimu ky'ekkumi buli ddiini ekisolooza mu ngeri yakyo oba onfuna ojja kulaba omulokole ajja kugamba kireeta ekimu eky'ekkumi alina ye bw'akiyita ti eky'ekkumi kye kigaba omukisa bikoze bitya n'omugundi yena alina engeri gyakisoloozaamu obubwe oba onfuna omusiraamu leeta ezzaaka biki ne bagattagatta ebintu byabwe naye nkunyonyodde nti okuyita mu byawandiiko ebitukuvu ekimu ky'ekkumi kyakola ki kyakuma naye mu bayibuli tugisoma kubanga abantu abasinga watandika bwe basoma mu Malaki ne yeenyaga embiro ne zimukwata ng'alowooza nti Malaki wali eby'ekkumi oba wekitandikira naye si kituufu ebimu by'ekkumi twatandika okukyala nga Ibulayimu yakola ki yakiwa era abatulaba ntaddewo kyati eno ebe nga esobozesa omuntu okola ki okutegeera nti eky'ekkumi kino kyajja kitya kyeki nga tetunaba kulaba ku kyati wano abatulaba ku Brown Skin Events ekimu eky'ekkumi kyeki ekimu ky'ekkumi gwe mugabo gojja ku buli kkumi ng'ojjako emu kadde mbakategeera bulungi ako ekimu eky'ekkumi gwe mugabo gojja ku buli kkumi ly'ofunye n'ojjako emu nti ekkumi lyenfunye nti lyeno ojjako emu kati weziba kikumi ejjako meka kumi ku kkumi ojjako eki emu tuba kita kimu kya kkumi bwe mbafunye obukadde 10 zijjako kamu n'ensigazo omwenda zijjako akakadde kamu n'okola ki n'oba nga owaayo kitegeeza ekimu ky'ekkumi naye wetwala ebyawandiiko ebitukuvu tulaba Ibulayimu ng'awa ekimu ky'ekkumi ku ddiiru ki kwe yakiweera kuki yasinziirira ku ky'okukiwaayo okwokukola ki okwokyekumi ekyo tumanyi bulungi Ibulayimu yafuna omukisa n'okubeera jjajja w'amawanga ng'atwala ekimu kya 10 Ibulayimu okufuuka jjajja w'amawanga tiyawa kimu kya 10 n'okuba nti mukisa nti na buli amusaba oba nti jjajja w'abakkiriza afuna ki omukisa buli amukkiriza aba wamukisa oba mufuna tiyawa kya 10 ekimu kya 10 Ibulayimu yakiwa ku ki ku mugabo oba nfuna ogw'okwebonanya oba nfuna ku bintu bye baali bamaze okunyaga kubanga abaagenda ne bakola ki ne banyaga muganda we Luti Ibulayimu n'ajeemera Katonda yasalawo ye n'akwata abantu be amajjeege ne bagenda bataase muganda we Luti gwe bali banyazeeko ki ebintu oba nfuna awo eky'ekkumi Ibulayimu n'akiwa ku munyago naye ku by'obugagga bye byonna Ibulayimu tiyawa ki kimu kya 10 era oba osomye luberebere 14 okuva ku 14 paka ku 2 ejja kulambika bulungi Ibulayimu ajja atya okuwa eky'ekkumi tebamala kunyaga muganda we Luti oba nfuna kati Katonda n'amugamba yandibadde akola ki because yandibadde yasaba Mukama Katonda ekyo tunaakola ki ekigamba bati ye yasalawo n'akwata amajje because Ibulayimu yali mugaga era yalina amajje yasalawo n'akwata amajje ge bagende banunula ebintu ki ya muganda be baali bakoze ki baali babbye kati ne yeeyama Katonda tamulagirangako kuwa kimu kya 10 yeeyama yes naye n'akiwaayo jjajja w'abakkiriza yawe ogoberera ebintu ebimu ebya Ibulayimu biyinza okukola ki biyinza okubuza kubanga naye yali muntu yayenda onfuna bw'ogoberera ebintu ebimu ebya Ibulayimu oyinza okuwaba mulimu ebintu ebimu bye yakubikola ng'omuntu olaba ekyobwenzi kubanga Katonda yalina endagaano gy'ajja okulagaana neki ne Ibulayimu nti Saala alizaala omwana ng'omwo mulivayo Yesu Kristo bofuna ye n'asalawo n'agamba bofuna n'ajeema naye Katonda wa kisa tiyamuggyako butuukirivu ofuna era yasigaye jjajja w'abakkiriza fena mu mawanga gonna gwe tukola ki gwe tukkiriza kati nkunyonyodde bulungi olaba nti oba osomye lubereberye essula y'e14 ove ku lunyiriri lw'e14 paka ku 2 olaba nti Ibulayimu ajja atya okw'eky'ekkumi ogenda okutaasa muganda we bwe baali bakoze eki atulaba era ku mukutu ajja asobola ogenda akole ki asome alabe yagadde okukimugirayo kati wano ekimu eky'ekkumi bano kye banoganya bwe kitandikira okuva ku lubereberye bwe kitandikira mu Bayibuli okukiraba paka ku 2 era ngenda kunywera mpaka ku Pulezidenti Daani akireeta onfuna mu Bayibuli tusoma ebyawandiiko tulaba Ibulayimu yasooka okuwa eky'ekkumi naye akiwa ku ki ku by'obugagga bwe bwe waleero gwe ekimu ky'ekkumi ekiwa ku ki
Kuchabu ya bugagga byo ina business amagoba go. Era tugenda kutegeera ani yagamba nti ekikumi sente. Linda ke kimwe ekya 10 sente. Bana basumba ababbi. Abamfuna be bakifule ekisente. Ekikumi tekyali sente. Yali ngano gwali mwenge byali birime byo gwali busika bwa balevi. Because mu bike 12 bo tebafuna ttaka. So ne basaba kubina ebike 11 bireete buli kimu ekyekumi ku birime byabwe bawe bana abatafuna ttaka. Gwe gwali omugabo gwabwe. Kyova bankubuuza bine 12. Kati kibine ebike 11 bireete biwe bano abalevi ate 12. Abatafuna ttaka wa kulimira yali payment yayo because abalevi bali ne bakabona mu nyumba ya Katonda. Ekyobo kiri. Abafuna gwe gwali omusaala gwabwe. Kyova bankubuuza ekibuuzo enkugamba nti nengamba osiba nongamba nti osiba nenkubuuza oli muleevi. Biri byali by'abaleevi. Gwe Bible esazi ne kwogulako nga munaggwanga. Oli embizi. Yasigirya. Nga lwaki linda kamukubuze bukatono. Ku kyembizi ekyo. Abantu bana bagamba tebali ambizi basinzirira ku kyobutali ambizi. Anti basoma eby'abaleevi ate nga si baleevi nga Baganda, Basoga, Bagisu, Batolo, Banyalwa. Kibategeeza bandi badde bali embizi. Bali embizi kubanga babiragira bali baleevi. Gali mateeka ga baleevi. Simanya tonywa mwenge, simanya biki. Ofuna byali byabali. Kana ekimu eky'ekkumi bwe kyakyo bwe kiri. Kyali. Okay. Bwali busika bwa baleevi. Tezaali sente. Ekimu ky'ekkumi si sente bo tebawangayo sente. Baleetanga ku birime byabwe kimu ku 10 be balimanga babe bana abaali tebafunye eki ttaka. Naye tugenda okulaba ekigambo kimu ky'ekkumi nga ngamba kyatandikira wa awo nno ku baleevi enkunyonyede awo kyali kimaze ofuuka etteeka ku baleevi awo kyali kimaze ofuuka etteeka ekikumi n'ekimu nga bali supposed okukiwa must because ye yali share yaabwe tebaali tebafuna wakulimira. Gwe gwali omusaala gw'abakabona bayize bakabona basasulwanga. Neweebuuza kati waleero gwe omukatuliki gwe Museveni gwe Mupentekooti ekikuwoza ekyekumi nga toli muleeva oli ki? Ofuna kati tulaba wano Ibrahim ng'akola ki? Ng'awaayo wano mu lubereberye. Era bw'oba osomye Bebulaniya 7 yeekulaga bulungi nti yakiwa specifically ekyekumi yakiwa ku ki? Ku munyago gw'ekwebonanya. Gwe munyago guno wano. Abasoma Hebrew 7:14 Ibrahim tumulaba nga ekibwa ekyekumi ye akiwa ku munyago si kya bugagga bwe. Si ku byo Ibrahim yawa kimu kya 10 ku by'obugagga bwe. Era teri yasobola kuleeta lunyiriro n'agamba nti Ibrahim yawe ekyekumi ku bugagga bwe kiriyo. Then ne tulaba nti Ibrahim tumulabye ne Yakobo okumala oluvanyuma lw'okunyaga muganda we Esawu tulaba nga yeeyama okuwa ekimu eky'ekkumi. Yeeyama n'awanga ekimu ky'ekkumi ku munyago. Tusomewo kaawo soke tusomewo kaawo twanguyize abatulaba eri olubereberye essuula ya mmeka ya 28 n'olwe 12. Yes. 12. Yes. Wano tulaba abatulaba tusoma lubereberye 8:12. Wano Ibrahim Yakobo n'aloota ekirooto wanava amala okunyaga omukisa gwa muganda we ani adduka. Ofuna wana otyo lugamba bwe luti n'aloota ekirooto era laba amadaala agasimbibwa ku ttaka n'entikko yago ng'etuuse mu ggulu. Era laba bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bwe baka ku go. Kino kye kirooto. Awo tujja olimba nti Yesu ge madaala gagenda mu ki? Kubanga Yakobo yakirootako ng'alaba amadaala gambuka bwe gakka. Ate laba ekyobusiru kye yakula n'ateekawo ejjinja ate mu kkubo erigenda mu ggulu tunula. Olwo 13. Era laba Mukama ng'ayimiridde waggulu waago n'ayogera nti nze Mukama Katonda wa Ibulayimu jjajjaawo era Katonda wa Isaaka ensi gy'ogalamiddeko ndikuwa ggwe ezzadde lyo n'ezzadde lyo linaabanga
ng'enfuufu ey'oku nsi era olibuna obugwanjuba n'ebuvanjuba n'obukiika bwa kkono n'obwa ddyo ne mu ggwe ne mu zadde lyo ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Olw'e15 era laba nze ndi wamu naawe era naakukuumanga gy'onoogendanga yonna era ndikukomyawo mu nsi eno kubanga sirikuleka okutuusa lwe ndimala okukola bye nkugambyeko. Awo Yakobo n'azuukuka Olw'e16 tugambe nti akola ki? Kiri kye watugamba nti Katonda tayogera na muntu ng'ali mu senses. Katonda tayogera na muntu ng'ali mu normal senses. Bino bagamba Katonda yangambye. Ojja ku ajuwinga, ojja kuteesa, ojja kuwakana, ojja kujemogamba naye Katonda ongambye ngende no naye osegeera. Tugende maaso. Olw'e16 Yakobo n'azuukuka mu tulo n'ayogera nti mazima Mukama ali mu kifo kino nange mbadde simanyi. Olaba nti aloose nti mu kifo ekyo mwe yali alabye nti wajja kuba amadaala gakola kige waawo wennyini wali amadaala gagenda mu ki muggulu naye wulire ekyobusiru kye yakola otyo. Olw'e17 n'atya n'ayogera nti ekifo kino nga kyantiisa. Kino ye nnyumba ya Katonda ddala mazima era gwe mulyango gw'eggulu. Agambye gwe mulyango gwaki? Gw'eggulu. Olaba. Olw'e18 Yakobo n'agolokoka enkya mu makya n'addira ejjinja lye yeezizise wansi w'omutwe gwe n'alisimba okuba empagi n'alifukako amafuta ku ntikko yaalyo. Wano amafuta we gajjira tujjana kukyogerako anointing. Ezo topic tuziyina abatulaba ku Brown Skin Event, ezo topic zigenda kujja tukyali ku kimu kya 10. Wano wetulabira amaki amafuta n'agafuka ku ki ku jjinja lyakoze lyade yeezizise otyo. Olw'e19 n'atuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Beseri naye erinnya ly'ekibuga oluberebere lyali Luzzi. Ekifo ekyo wennyini nnyini olwabye Beseri. Yakobo ne yeeyama obweyamo n'ayogera wulira olwabiri olunyiriri lwabiri. Yakobo ne yeeyama teri amutumya yeeyama Yakobo ne yeeyama obweyamo n'ayogera nti Katonda bw'anaabanga wamu nange era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ŋŋendamu wanaali mu kweyama era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange. Olw'abiri Timukuba eryali ligenda mu ggulu yalootera amadaala agamuka nga begakire gu yasimbawo eki empagi ge magezi ago. Ate kotegedde ekkubo ligenda mu ggulu gwe mulyango gwe gwate osimbawo tejjinja. Oba onfuna wano nkulaze nti yeeyama byonna olabye waze weeyama Katonda bw'anampanga emmere ekyokwambala agenda mukolera ki nyumba ya kitaawe agenda mukolera ki kyenjagala ekyokumanya kinoonya kino wano ti n'ejjinja lino lyensimbi okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda era ku byonna by'onompanga wulira era ku byonna by'onompanga siremenga kukuwa ggwe ekitundu eky'ekkumi. Ani yakimulagira? Katonda teyamulagira, talina waayogererawo. Yeeyama. Yeeyama. Kyekino kye tusomye. Nabo bwe banaakubuuza beeyamye. Ate beeyamye. Anti kati ngenda kunnyonnyola bano bajjajja baabwe oba nfuna engeri gy'ekikumi gye kyatijjamu kakifuuka kitya etteeka because wano kyali tekinafuuka tteeka olaba yeeyamye bweyamye Katonda tabimutumye. Kifuuka kitya etteeka ye etteeka eryo specifically lyali litagetingaani. Ondaga butya bwe kijja kizimbibwa kimala tekimale kifuuka etteeka. Right now wait edinafuuka tteeka era ngenda kusomera olunyiriri wano wennyina okye evidence nga ekimu kyekumi lifuuka ki etteeka. Ate tugenda okulaba nga batandise kuleeta bitundu tebaleeta amala kinaagamba muleete ekitundu ekyekumi ekiramba baali baleeta bitundu. Omusumba w'okuba Gabbi
ajja kwawujja agambe Malaki leeta ekyekumi kite akube Malaki naye nga takusose kunnyonnyola lwaki Malaki wano ayogera n'agamba nti muleete ekitundu ky'ekkumi ekiramba kyali kya kitundu lwaki kyajja kya kitundu amafuna yekitundu ky'ekkumi kijja kitya mu kanisa kati eya leero ya Kristu ani akireeta ngenda mubawa waali akireeta twagala tumulabe ate wasitaani wasitaani otuleetedde ebyayitako sente z'obote tezikola mu bwa Museveni biri bye byakolanga luli ebyekyekumi bakiwanga lwaki bakiwangayo okufunanga mukisa kati omukisa tukufunamu Yesu Kristu si mu byakumi otegede bulungi bwali busika bwabali gwoli Muleevi otyo nkulaze Yakobo Ibrahimu y'omutegedde Ibrahimu mutegedde bulungi okuba ku luberebere wano 14 paka kwa 2 Ibrahimu wano nga agenze mu lutalo okujjayo ebintu bya muganda we Luti azze wano mu Hebrews 7:14 awa ku munyago siku bya bugagga tuzze ne wano mu Genesis tugenze okulaba yeeyamye teri amukase wano tuli mu Genesis 28 okuva ku 12 paka mu 22 yeeyamye teri amukase nti kubyonna byonompanga Katonda wange nsiremenga tanakifuula tteeka kifuka kiteteeka kubala 18 tusomewo kubala ekyekumi kino kifuuka ekyetteeka bano abasajja balyoke babba abantu okubabuzaako emirembe kubanga ebizibu by'abantu ye kapito w'abasumba wangisebo ebizibu by'abantu ye kapito w'abasumba kansooke nkunyonyoledeko ebizibu by'abantu kantunene mu kamera nti banyonyole bulungi abatulaba ebizibu by'abantu olunaku olwaleero ye kapito w'abasumba kitya ofuna ojja abamu ayinza okuba alina ekizibu n'agamba musumba mukazi wange tazaala baana bawala banagamba kituufu nkiraba naye kisigire osegere kisigire osaba omukisa sente zosabye omukisa Mukama akolere mu bintu byo ayingire mu sisitimu yo avuye akole batya nagattagatta ebintu awo ba talina mulimu gusigire ate nze atalina mulimu nsige basiga ebibba bibeerawo nga 8 n'okusoba kino kya musumba kino kimu kya 10 kino simanya musumba agenda kuwasa mukwanjula naye babadde okimanyi bagamba mbu ebimu bye10 ebyo bikola ki biyamba kanisa begagamba naye babadde okimanyi nti tugeze eddinisa ly'ekkanisa we limenyeka bateekawo akabba akalala nti eddinisa limenyese kati ujja bino ebye10 bikola ki sente muziga zikola ki kibula abagezi agasakiro bali ku sente zammwe balya Katonda teetaaga kanaana ako already ya sente ayina olunyiriri lwagamba ensi n'okujjula kwabyo teetaaga 2,000 zo emitwalo gy'ebiri b'omuwa ekyekumi kudiri ki nedifuuka litetteeka balagira baani naawe njagalira ddala kubala 18:2 otyo otuuseewo njagala tutambulire kumu lindawo katono yes kubala 18 kubala 18:2 kubala 18:2 tugende kubala 18:2 yes kubala 18:2 18:2 tugende maaso yes lugamba bwe luti Mukama n'agamba Alooni nti tobenga na busika mu nsi yaabwe Alooni yali kabona w'Abaleevi wuliriza Mukama n'agamba Alooni nti tobenga na busika mu nsi yaabwe so tobenga na mugabo gwonna mu bo nze mugabo gwo n'obusika bwo mu baana ba Isirayiri
olaba nti annyonnyola nti mmwe temulina wano mugabo because ku bika 12 ekyabaleevi kika kyabaleevi tekyafuna kati wano abagamba nze mugabo ki nze mugabo gwamu agenda tulaga kati agenda bakolera batya bano nabo bafune because bali tubafunye wakukola ki wakubeera wakulimira genda maaso olwabiri mu olumu era abaana baleevi laba mbawadde ebitundu byonna eby'ekkumi eby'omu Isirayiri okuba obusika okulira okuba empeera y'okuweereza kwabwe kwe baweereza kwe kuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanyirangamu nti ekimu ky'ekkumi yali bwali busika bwabwe inza tinga bali tebafunye eki era yali empeera yabwe mu kuweereza kwe baweerezangamu mu muweema ey'okusisinkanyirangamu mu yeekaalu ate n'owulira omusumba waaliro n'agamba nti nedda yatutuma tubulire enjiri for free oba nfuna ate namaani n'agamba leeta eky'ekkumi kati oba ofunye empeera yo oba nfuna kubanga yali system engeri gye bakola ki gye basasulangamu abaweereza b'omuki era abaleevi bali bakabona kati olunyi lukulaze bulungi nti abaleevi ekimu ky'ekkumi ye yali eki empeera yaabwe oti olwabirimu n'okuva leero lino teeka litandise okuluma lirumye teritandise lirumye n'okuva leero abaana ba Isirayiri tebasembererenga weema ya kusisinkanyirangamu balemenga okubaako ebibi ne bafa naye abaleevi banaakolanga bali kati abaana ba Isirayiri babagambye musetinge aside kino guno omulimu gw'okuweereza mu weema y'okusisinkanyirangamu mugulekera abaleevi with the purpose era with the reason alina ensonga lwaki yakola ki yakikola ekyo lwaki bino ebika 12 11 yabireke n'abagamba mukole ki muve waawo leka bana abaleevi roli yaba n'abaleevi yes sabola otyo olwabiri mwesatu naye abaleevi banaakolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanyirangamu nabo banaabangako obutali butuukirivu bwabwe lino linaabanga tteeka eritaligwawo mu mirembe gyammwe gyonna eri mu mirembe gy'abaani egy'abaleevi balagira baani baleevi gw'omuganda kikwatirako wa tuddemu olunyiriri tuseke tuluddemu olwabirimu-3 naye abaleevi banaakolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkanyirangamu n'abo banaabangako obutali butuukirivu bwabwe lino linaabanga tteeka eritaligwawo mu mirembe gyammwe gyonna era mu baana ba Isirayiri tibabanga na busika kigo wali ekikuweesa ekimu eky'ekkumi kiki oli muleevi buli bwali busika bw'abali naye era zidde oli bintu teziwulira n'omunyonyo omugamba kino kyakoma anti byebimu ku ddiru ki olabye n'emmotoka ebeera ne giya kyobo kiri ofuna olwo giya emu weetakolera ofuna naye ate ina weekola ki weekolera oba ofuna so mulimu ebintu bino bayibuli togisoma ng'asoma empapula z'amawulire tosoma fa otambule ogende mulimu ebintu ebimu nga toteekeddwa kubikola nga si bibyo era ebyo weebiri era bitulese ku mikwano okugamba nti Kristo yabikusasulira byo you are free teetaga bbirizo teetaga so what you are trying to mean we don't have any burden at all tolina lwaki oyimba oluyimba nti omutango yagujjawo ofuna ebibi nabyetikka ebibi yabyetikka olwabirimu-4 wano specifically gano lino teeka limaze okuluma bannanga abatulaba ffenna tuli mu kubala 18 okuva ku lwabiri
Yes. paka kwa 24. Yes. Wano Tulaba wano baweebwa eby'ekkumi. ebimu eby'ekkumi n'obusika kati wano werirumidde okufuuka etteeka. Tugende mu maaso. kyo olwa 24. Mm. Kubanga ebitundu by'ekkumi eby'abaana ba Isirayiri bye baawaayo kuba ekiweebwayo. Eky'ekkumi kiweebwayo. Tuddemu akategeere. Eky'ekkumi kiweebwayo. Bye bimu ku byaweebwangayo mu yeekaalu ey'okusisinkanyirangamu. Eri kye tugenda okulaba mu Bebulaniya 10 okutandikirawo nti ebiweebwayo ne ssaddaaka zammwe saazikkiriza. Olaba wano nti ebimu by'ekkumi biweebwa. Tuddemu olunyiriro lusome okuddemu tulabe. Olwa 24 lugamba bwe luti. Kubanga ebitundu by'ekkumi eby'abaana ba Isirayiri bye baawaayo okuba ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama. Olaba nti ebimu by'ekkumi byali biweebwayo bye baawangayo kibasitulani Mukama. Bye mbawadde Abaleevi okuba obusika. Abiwadde Baleevi okuba obusika. Era Mose kitegeeza Omuleevi kati alina okuba nga awa ekimu eky'ekkumi. Kati gwe Omuganda okikwatako. Mbuuze. Gwe Omuganda kiba kikwatako. Tugende mu maaso. Kyo. Kyenvudde mbagamba nti mu baana ba Isirayiri tibabanga na busika. Olaba bw'akibaggyemu. Aggyemu bali bano Abaleevi akibawe. Kati sooka osome Bebulaniya 10 okutandikirawo nkulage nti eky'ekkumi kyali kiweebwayo era Katonda n'agamba bye mwawanga nze saabikkiriza mwali mubiweera nze. Abebulaniya. Yes. 10. Abebulaniya yino wano 10 yetandikirawo. 10 okutandika. Kubanga amateeka bwe gaalina neda. Bebulaniya 10 okutandikirawo. Kubanga amateeka bwe gaalina ekisiikirize ky'ebirungi ebyali bigenda okujja. Amateeka gaali kisiikirize olw'ebirungi ebigenda okukola ki? Okujja. Omuntu agamba nti ekyo kisiikirize kyo yabagwe. Kati lwaki ositaakinga ku kisiikirize? Oli wagamba emmotoka eyeefaananyiriza pulimo eba pulimo. Kati lwaki abantu kati bali ku kisiikirize? Lwaki basinza Katonda mu bifaananyi bali obugaati? Anti kifaananyi ne Kristo ekikola va ku kifaananyi ddako Kristo yennyini otegedde kifaananyi kitegeeza waliyo the original thing. Okategedde? Lwaki bwakubatiza anti kifaananyi va mu mazzi odde onfuna waliyo the original thing. Kati wano olunyiriro kugamba nti gali amateeka ge tutegedde nti n'ekimu ky'ekkumi gaalimu ku mateeka oba onfuna kyali kisiikirize olw'ebirungi ebyali bigenda okujja. So si kifaananyi kyennyini ekyebigambo akkaatiriza. Kyali kifaananyi ekyekisiikirize kyali kiranga ebirungi ebigenda okukola ki? So si kyekifaananyi kyennyini. Onfuna? N'agamba ne ssaddaaka ezitajjulukuka ze baawaayo obutayosa buli mwaka tebayinza ennaku zonna kutuukiriza abo abazisemberera. Nti ssaddaaka zino eby'ekkumi baabiwangayo yaali buli mwaka. Ebimu by'ekkumi baabiwangayo yaali. Yes. Not at a daily. Abaakati bakisolooza ddi? Daily. Nakugambye balina eswalezi bonna. Abalokole balina eswalezi. Kati morning glory nakusolooza. Lunch hour nasolooza. Evening glory nasolooza. Focus supper nasolooza. Focus supper nasolooza. Overnight n'agatta wamu. Naye ng'etteeka yo bamugamba mugagobera bwe yali ligamba nti musoloozenga buli service. Bano eky'ekkumi bakiwangayo buli mwaka. Naye Katonda agambye bisaddaaka byammwe nze mwali mubimpeerayo bisaddaaka byammwe ebitajjulukuka mwali muwanze. Waliwo Katonda ali mu yeekaalu omwe yali ahange emmere. Kivula mala kyagamba muleete mu bitundu by'ekkumi mu nnyumba yange ireme kubaamu mmere. Katonda yali mu yeekaalu yali alya.
beba n'abasumba betulaba kati oba oyagala okumanya ekitebe kya sitaani kiri mu makanisa wangisobe ezo ennyumba ze bayita siba nnyumba za Katonda sitaani mwatudde sitaani yajja kola ki yajja mu lubutu wosoma Yokaana 10:10 yajja kutta kuzikiriza akola kutya sitaani yajja okubba kutta tugende mpola sitaani yajja okubba basumba tebabba bantu babba yajja okutta basumba tebatta abantu ne bakusiibya n'otuuka n'okufa obukalaga batta teze ulcers zetuwulira mu baana ennaku zino bakutta omubiri n'emwoyo manya babi agasumba gano gakyayiza abantu ganaddiini gano gakyayisiza abantu ate ngenda nakulaga nti banaddiini be batta ne Yesu naye ate kikonsa bamwesibako sikategeddeako banaddiini bano batta Yesu be batta Yesu ngenda kunyonyola naye kyakunyonyola nti sitaani otegedde ekitebe ekikulu kya sitaani kiri mu makanisa gano ebize bayita ennyumba za Katonda mwatula era Bayibuli egamba nti yeegulumiza n'okweyita neyita Katonda atula muki mu yeekaalo ye yaani yeegulumiza okusinga Katonda bano ye sitaani olwokuba sitaani ayagala nnyo ebintu by'okumusinza ate kuva dda yayagala okugumizibwa abazungu bagala ne babalima mu sitaani kiddugavu kya bulaaka kirina amayembe no sitaani ye malayika Katonda gye yasinga okuwa obudde okutonda ye malayika gye yawunda n'agiwa obudde bwe bwonna kati olw'okuba omuzungu yalina ekintu kye kyayagala okugattagatta ayiseewo nagamba sitaani muddugavu alina amayembe osegera sitaani malayika nungi mu ndabika ejja n'ekimyanso era yalabikira Muhammad nemulagira ebisimo ebyo abasiraamu bye bakola yali sitaani era nabo bakimanyi madiini sokolideko mu majiini sitaani ye yalabikira Prophet Muhammad era nabo bakimanyi kigali majiini gegamulabika kati ne weewuuza obwongo bw'abantu bwali amajiini amalungi wali amajiini nogonna majiini olabye yabadde oli bintu naye mbadde nkyakusunsula sitaani yajja okubba nkulaze nti abbye abba abantu ge basumba abantu bali bubi banaddiini bakyayisiza abantu Katonda gano ge mazima plain bwino omukazi atwalako n'omuwa mulala naye n'asomako plain wano byetagamu spiritual revelation ate betagamu na revelations lyawo ze batugamba olina okuba nga olina spiritual revelations nzalina anointing kubba era jaba mukuma azimbye sita ojja kusanga omulokole nga bamuvuma bamugamba omusiraamu namugamba omulokole atulekanyiza bateekako akazindalo naye nga n'omusiraamu nekyakola ate okimanyi bebasala bakwata emiziro bagifulumya wabeeru w'emizikiti basala la ekyo ate kikonsa ne waba abulira kazina ng'omuziro guno gwogera what is that Katonda nnyo oti omulokole nga nawe ekyokola okategedde obalaba ne beekuba n'ogamba kalera ababyana ate beewala n'olwewala nasirwakuba ate kikonsa olaba bana betera okubeera ku street babulya enjiri bamala ogatagattagatta ne bawooza abantu ne babasolooza mulete support this system simanya this ministry kati kasooka nkoyo ekyokulabirako ku mulembe gwa Luti yawonya mameka tebawera na 10 abayivu tebalimu balimu lwaki yawonya abo bokka God is not about numbers andi bali boogera bibasanyusa ogenda zaala abalongo begunji Bible egamba bali egunjira babuuliza babuulira bibagala nobasenga ku street babuulira mukama alokola era awonya bas sokolindemu alokola atya awonya atya kibuuzo basobola okiyita tebasobola ajja gamba anti olaba gye bujja ngenda kuleeta wano omupente mugenda kubeera ku pano y'emu abatulaba ku Brown Skin Events
olujja tugenda kuleeta wano omulokole bajje bonna ne tutuule wano tewali buzibu ku pano y'emu Yeah. kagenda kubeera kabbinkano ddala naye mbadde buli muntu awe ideas ze. sitaani ono nkunyongereko bintu bibiri kubba kutta nkyakuwa ombuulire asangibwawo banasumba si bebakola tebabba bantu tebabatta mubiri n'emyoyo nebabazikiza ne bagenda mu geina sitaani ajja okubba okutta n'okuzikiriza agasumba gano agabbye embwa ez'omululu ezitakuta bigakola era nkulaze sitaani oba omwagala gy'omusanga yeeyo kyova olaba Kristo yajja n'agamba nti mugimenyewo ndi nnyumba yange nja kuzimba ki eyange ye munaku ennyumba eno ebalekeddwa ki kifulukwa kati nenkubuza ekyo ekifulukwa kibaamu ki babbi era mwe basinga n'okusula ekibuga kiba mu babbi kiba mu misota kibeera mu mbwa bino bye bazaawo bifulukwa kyobula bagamba ennyumba yamwe ebalekeddwa kifulukwa ennyumba emwe baletanga eby'ekkumi mwe basiibiranga zisaddaaka biki kikowunyisa bakwata amateeka gamu ne bagasosolamu bw'obanga ogamba oli mulokole nti okwata amateeka Katonda nti yagamba asajja gadibya wabula ogatuukiriza buli ddiini eyagwa Yesu bakulunyirirwa olwo Matayo 5:17 asajja kulubya amateeka buli ogatuukiriza buli ddiini ya sitaani Yesu bakulunyirirwa olwo naye bw'ogamba ogakwata okuwaayo endiga saddaaka lyaliteeka lwaki togiwaayo kati anti kati awo Yesu yendiga ekyakibuuka niwe mugamba Yesu Kristo yatusasulira ekyekumi ekyo takibuuka anfuna nama nagamba sabbiiti lyaliteeka abanfuna sabbiiti lyaliteeka ate nama nagamba ekyombo kyaffe kiri mu Yesu Kristo lwaki wumula ku sabbiiti era lwaki wawumulira mu sabbiiti ng'ekiwumulo kyabwe Yesu Kristo kyembakugamba agadiini gonna ga setaani okujjako eddiini engi ey'obutukuvu because ye DNA eya Katonda era tulagira Matayo 4:8 nti mubeere nga batukuvu nga kitame bwali muki omutukuvu era ayogera mu Ebbulaniya 12:14 nti mubeere nga baki batukuvu awatali obuteri aliraba Katonda tagambako nti awatali buseveniside kiba kitegeeza ku billions 7.5 ze tulina mu duniya muno okuba kuliko abatukuvu 100 bokka be bagenda sinkana Katonda bamanyi era ogambe awatali butukuvu tewali aliraba Katonda amadiini gonna gaagaana okuba abatukuvu egenda ng'egenda kubeeramu abantu bangi tasalwa Katonda tasalwa okuba nti oba atutte basatu ate tebakulimbanga ebintu bya Katonda ddiini ebintu bya Yesu Kristo ddiini bw'omukkiriza ogaggawale ofuna no bagundi balekayo ebintu byabwe ba Paulo ba Matayo baali bagagga the fishermen they had money abamu baali bawooza babireka naye beyunga ku Yesu Kristo walabako nga bafunye bugagga abafuna Moze kiba kitegeeza okukkiriza Katonda si guarantee nti ogenda gaggawala si guarantee nga mulokole wagamba akkiriza Yesu Kristo omone financial stability era independence night mujje twasabire financial stability ebyo si ebintu bye bafuna simanyi okukkiriza Yesu Kristo ogaggawale bafuna amadiini gano lwaki tubulira ebintu bino nti tubinyikiza nnyo amadiini gano gawamba abantu kuva buto bakukwata oli muwole tonneesalirawo ne bakumansira amazzi mu bakatuliki abangirikaani omusiraamu simanyi n'akusalira mu kutu obubebi n'akusalira akiika nawe simanyi n'akusalira akiika kati omusalire biki byamanyi kyova bakula tebava kukola bikolobero nogamba ye akaana kano twakasalira akiika kabadde ki okimanyi amadiini gasomesa nti bw'obwana obuto bumalayika bwana byemozo obwana obuto bumalayika fena bwe tumanyi malayika tafa malayika afama anti endini wezisomesa malayika afa kale obanga butonga bumalayika kati kyatukaddiwe yakula bwa malayika ne bumuvaako
kati kambuuze wano Katonda bwe yali asaanyaawo ensi temwali mu baana bato kibabuuze ansa baaliyo Kwembe gwa Lutu yali asaanyaawo ekibuga bya Sodomu ne Gomora bato baaliyo oba baali bamalayika lwaki tebaawona kubuuziza ekibuuzo webanga bamalayika nga bato we bakula bafuuka ki segeza bamalayika butuuka ekiseera ne bukuvaako babukwazikamu bwazisi ala abatulaba tuli wano ku Infinity Terrace tuli wano e Bukoto naye okitegedde ekintu